kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Praying. Nguno gwe mulundi gwange okusosa okujja wano naye nazze wano leero nasibyanga akabalandira yavumya bba wange obukyafu yavumya bbawa obukyafu namuvuma tayinango ye musumba pasita njagala yambaza bba wange kyambala leero aliwa bbawo sebo jangu. Come, you husband, come here. tusekerera batugonya mu nyumba omukazi n'atulangira kuva ku baca mpaka saa mpaka watuviiriddeyo pasita magasiri wakuca yono bawo yamulangidde. Is this your husband? Nti mukyafu talina nangoye. They say that he has no clothes to put on. Yempale gy'alina mulamu bwe. That's the expensive father he has. Asha mudduka muleete kesi yange ennene y'engoye. Duka misinde. Go and bring asobola okukyusa byolowooza kibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebirungi n'akuwonya ennaku obugumba baba maaso ogenda yesu waffe omulu asobola okukyusa kibyalema asobola okuwonya endwadde. asobola bannange kukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abantu omwabo muntegero bagoloba asobola bannange okukyusa byolowooza sibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku omugumba obaawo n'ogona ku mujegero bagoloba asobola bannange okukyusa byolowooza bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abadde obuzibe muntegero baako wamasobola bannange okukyusa byolowooza bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga ebituufu abantu obusibe muntegero baako n'obawa wamasobola okukyusa byolowooza tibyalema bw'aba asobola okuwonya endwadde era n'obugagga bugaba atera mu biro ebituufu n'akuwonya ennaku abadde omusibe muntegero bakono Kuubira Yesu endereza amaanyi. My turn for Jesus. Oyo bamuyita musumba Yiga Augustine abizaayo. Oyo bamuyita musumba Yiga Augustine abizaayo. That's what we call Pastor Augustine who sends them back. Program ya leero bagiyita ky'olifa teweerabidde. What you don't have to forget in life. Ne tujongerako eryamukyusa. And we put on something kye tuli mu kulengera wano. What you see here. Omusumba Yiga Pastor Yiga Augustine abizaayo. Who sent them back. Ali mu kukyusa. He's changing somebody. Omwami ajidde mu maziga. The husband was mukyala wazaakaaba. Husband kulw'endabika ya bbaawe. Because of the n'akaabirira musumba.
It's prayed for the pastor. Musumba ali mu kugaba ngoye And the bannange. pastor is giving crosses. Zino si ngoye bugoye. They are not just crosses. Naye abiyise ebyambalo. They have called them on the dresses. Ebyambalo eby'omukisa. The dresses of Ebyambalo ebigenda okukyusa endabika. the dresses of Wow. Jesus. Thank you, Jesus. Abange. Leta. Wanji. Great papa. Nalimanyi Mukama bakolere ebinene baba banene. Mukama kebera mitima munda nganakolera. Nalimanyi Mukama bakolere ebinene baba banene. Mukama kebera mitima munda. Nalimanyi Mukama bakolere ebikulu baba bakulu. Mukama kebera mitima munda. Kamanyi oba akolera abo banene bokka. Yesu gwe basenga mulungi. Yesu Clap for Jesus. Lindako. Wait. Nabagamba empale ya black I ekekkereza. told you that the black trousers manages everything. So. mukekkereza abange abamu bakaba bagamba totumalirawo. Some of them don't finish all of them. Bannange Buli musajja jangu. Buli musajja jangu. buli musajja Every house. buli musajja buli musajja Buli musajja jangu. buli musajja Abaye. buli musajja buli musajja buli musajja simalayini buli musajja. Olwaleero lunaku lwa mukama. Olwaleero lunaku afuna yagaawo. Kikyo lifato weerabidde. Abange mukole layini bannange. Teweeronderawo. olw'entabika yange kubanga yalimbi nantegeerako kitange tenange nkwagala ekitiibwa kigwa. Nalimanyi Mukama bakolere ebinene baba banene. Kebera mitima munda nakole. Nze nalimanyi Mukama bakolere ebikulu baba bakulu. Mukama kebera mitima munda nakolera. Ngamanyi abasoma ebitabo. Yesu gwe wasenga mulungi tasosola mu baana be. Genda. Yes, go. Eno bagiyise kiki olifa It's what they teweerabidde call Chicho Rifato Welabide. mumukyusa. Is a change. Olwo musumba yiga aba akyusa And then ndabika. pastor is changing the Nakisozi leka abantu babawe omukisa gwabwe. Leka abantu babakyuse endabika. Ekyamazima olwaleero lunaku lwa kukyusa. Bannange abaami mwenna mujje mukyuse. Laba ekikonde. Abange wabula pasita Igoyi. Kikyo lifato weerabidde. Kikyo lifato weerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tosubwa pulogulaamu yo Kikyo olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.